RDC Wakiso Justin Mbabazi atabukidde abakozi ba gavumenti Wakiso ng'agamba basusse okulagajjalira emirimu gyabwe ekiviirako okwonoona ssente y'omwoyo w'omusolo. Bakoyo okulaba projects za gavumenti nga tewali kikoleddwa nga ate tewali babinyonyola bwe tujja wano mulaba okubizaabuza okuliwo oli ayogera birala musajja ono enjini akiikiridde oli ayogera birala editi kyatugamba birala kati anaavunanyizibwa kaawo. Okwogera bino kiddiridde abakozi ku disitulikiti y'Ewakiso nga bakulembeddwamu amyuka akulira abakozi Betty Nankindu okutwala RDC okutema evvuunike ly'okuzimba ebibiina ssaako n'ennyumba z'abasomesa ku ssomero ly'abaali baseka secondary school kyokka okutuukayo nga bamulaga kabuyonjo gye bamaze n'okuzimba. Waliwo baasanze nga bazimba bw'ababuuzizza ebigenda mu maaso nga bonna babitankana. Okuyita yinginiya wa disitulikiti abeereko byannyonnyola naye nga taliiwo wadde kontulakiti eyaweebwa eddimu lino ng'abadde omusigire naye byayogera abitankana. Ebintu bikyamu bituufu. Kubanga ebintu bituufu. Kati bayinginiya ebibalema ekikwasa ennaku. Newankubadde ng'amyuka akulira abakozi Wakiso agezezzaako okunnyonnyola engeri kino gye kyakolebwamu. Secondary tetulinayo ssente za construction ziva ku district. Tulina ssente za rehabilitation. Ssente ze twafunanga za rehabilitation ekizimbe kye twali twagala rehabilitating essomero n'embeera eriwo yali tetusobozesa abayizi bangi kye twagala okukola tekisobola kusolovinga kizibu. Wano RDC waaviiridde mu mbeera era n'ayimiriza buli kimu ekigenda mu maaso. Gavumenti etusasula abakozi ba gavumenti bonna gavumenti etusasula tetwalisasudde gavumenti bino bali bakontrakitasi tebalina musango kubanga bo babagamba disitulikiti mugende maaso. Kyokka ye atwala ebyenjigiriza Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe ategeezezza nga ssente ezaali zaabaweebwa ku ssomero lino zaali za kuddaabiriza bizimbe ebiriwo kyokka ne bakkaanya bazimbe ebipya. Onde ssomero engineering department batuukayo okukola BOQs kye basanga ku ground badda ne bawa amagezi nti wano tulongooseemu tukole bwe tuti era ne tuyita mitendera gyonna giteekwa okuyitibwamu. So tewaliwo kumenya mateeka ekiriwo kyokka ekizibu ye contractor okutandika ge tunakola ground break olw'obwetaavu obungi obuli mu ssomero n'omuwendo gwa. Abazadde ku ssomero lino bakukkulumidde abakozi abazingamya enkulaakulana mu bitundu byabwe. Inginiya atukoze bubi nnyo kusinziira ku mbeera nti ebintu by'alina okunnyonnyola ate ye taliwo kubinnyonnyola. Kati ffe ng'abakulembeze tetumanyi kubanga bo be bakugu be bamanyi ki kye baakola kye baazimba. Pulojekiti esooka eyibiriremu paka lwe tunaafuna ebiwandiiko ebituufu n'enjiniya n'ava n'ekitoyininga obulungi. Okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti ebizimbe bino byalina okukwasibwa amasomero ng'abaana tebannaddamu lusoma lusooka ekitagenda kusoboka. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.